Wano oliotya nno Sunday ekuyisize etya bucha Bukedde wasabyeko tuli mwezi ogwa papa tumusuubira essaawa yonna era gwe munange gula sapule ya mitwalo 10 jokka tuba tujikuwa wano ku kitabo kyaffe ekya New Vision ofune sapule ey'omukisa webale nnyo kubanga gy'oli program Emikolo n'embaga olunaku lwa Sunday nkujukiza mukwano nti program eno Emikolo n'embaga Sunday litwalaba omwami n'omukyala bakyowalabye abagole bano bwe bamala bagatta wali mu St Francis Matugga abagenyi babasembereza ku Forest Park ebuloba omwami kyolabye nga yagala okwebaza mukyala we nti munange ani we bale konfumbira yamuwa Haria Kawundo ani nagamba kati njogere ki munange omukolo gwali munyuvu nnyo naye no ku Sunday no omukolo gwa kwanjula tuli wano mu Kisenyi Mengo mwana muwala Shiro Maureen Kazimbira yakyankalanyiza ekitundu yabadde yanjula mwana munne Emmanuel Ssenono ababiri bano ekyenjawulo ekibaliko beesaana ate bonna sayizi zaabwe ensaamusaamu batono si batono banene si banene naye nga bwe bafaanana bwe batyo ne muwaleti bwe wali anti omwami akola mu URA bebana abatubalira sebe emisolo ate omukyala yali mu bizinesi za kitaawe ye executive marketeer Bannange omukolo guno gwabadde gwa bbeeyi Shiro bwe yatuuse okuleeta cake eyiye yatuuse okugisala yafulumye nayo bachefu abagiteeseteese nga bajja bagivuga bwe bayimba bwe bazina bannange n'enkulabira gomesi zonna wedda buli gyafulumiramu ng'omanye ebbeeyi yaayo nti kati neeri oba yaddira mu mmeka anti bazigula Dubai bannange mwana muwala yayambadde Shiro Maureen muwala mulungi alina abazadde abalungi kubanga ne mama bw'omutunuulira n'obageraageranya ne Sharon ogamba wama kwe kuzaala abaana abalungi ate tata bw'omutunuulira n'omugeraageranya kikino she's beautiful kyokka Emma yangamye nti bwe natunuulira Sharon mulundi ogwasooka bannange yali ali so elegant so executive neŋŋamba kati bwende ku ono ŋŋende naani kati tula omukolo gw'okwanjula guno tuva ku Bukedde TV1 tuli ne bannaffe aba Radiant ndi wa mukisa ndi maka g'omwami n'omukyala Kazimbira wano e Mengo mu Kisenyi nsisinkanye omugole omukyala gwe munange alaba Bukedde TV1 olowoozaako ku lunaku luno bw'oba owulira ng'ogamba oba omwami azze nyabo nesiimye nnyo okusisinkana nsanyuse nnyo okulaba nyabo owulira otya leero mpulira essanyu lingi nnyo kutuuka ku lunaku luno iba naye amanya gaffe nze Kazimbira Shiro erinnya nga ddungi ate nga zzibu linnya kyeryo Kazimbira Shiro ye nyabo erinnya litegeeza ki kitegeeza ekifo it means a place of worship ekifo we basinziza mu Bible olunaku luno walutegeka otya badde ndutegeka n'emikwano gyange gibadde ginyamba family ne Katonda okusookera ddala lwakyako lumu n'ogamba nti nja kutwalira bazadde bange omwami wakirowoozaako of course buli muwala bw'akula first and foremost osooka n'olowooza ogenda kusoma omale bw'omala okusoma ofune omulimu ofune omwami ofumbirwe ofune amakaago buli muntu aba akyagala ombulireko omwami bamuyita Mukulu Ssenono Emmanuel ng'ekitiibwa okimuwa wenna ne ka smile tuddiremu Mukulu Emmanuel Ssenono mwami Ssenono wamusinkanawo eyo nali meetinga aunt wange kati engeri yali akolera mu URA nga yamubalira ebitabo so we yali ampise ku lunch my auntie twali tulya lunch yali azze nga azze naye mubalira bintu bye he saw me he liked me so things started from there program Emikolo n'embaga jokera tugenda tambula ffe n'okutuusiza ddala ssaawa emu ey'akawungeezi nze Sanyu Robina Mweruka katugende nate tunoonye ku mwami Ssenono ayogerwako omwami alina obugambo obwasonsomola mwana muwala n'agamba luliba bwe ruti n'enkutwala ewaffe n'enkwanjula tova ku Bukedde TV1 program gy'olaba nsanyuse nnyo kusisinkana ssebo
nange bwentyo nyabo. Ebitabo bigamba ki mu URA? Ebitabo birungi. Bangamye nga wobibala eruyi eyo ne mwana muwala ono bw'omubala n'omumalayo takyalina kyalowooza okujjako ggwe. Oli mutuufu. Wali oyambadde otya? I was wearing black throughout. But a top, tight skirt, office wear basically. And just now was looking nice. But nalimo black. And actually it is his best wear. Nzijudde essanyu lingi. Olunaku luno lwanjawulo. Lujja luli lumu mu bulamu bwange. Ndi wa essanyu linzita. Mu mirimu gyaffe gino gye tukola. Mwena labira Maureen. Nina mukwano gwange gwe tukola naye kati olumu tuba twogeraganya ko ye nta omanyi twandikoze ki twagendereza ko kulanchi nina ne mukwano gwange wano biki bwe bityo ngamba it's okay so mwe mulundi gwange nasooka okulaba Maureen. Kati gwe wamutunuulira walowoozako nti omwami ono mukubye oba si bye naliko nali nina okugenda ku mulimu omanyi nga yo in that rush of oli ku mulimu biki so nali sikirowoozezaako I wasn't even thinking about it. Wamutunuulira walaba kuba oluuso oba teyabiriiko? He was asking me about my hobbies. He was telling my auntie should join swimming. So when I said I also love swimming, unamutegerera nga mtugedde kyenjagala naye fula nti akyagala nnyo. From there anyway nenda banga there is something going on something like that. Yali very elegant. Nga ayambadde I think it's like office wear, very smart. Simanyina, she looks so elegant, first sight, and so corporate. Nga muntu alabika wavunaanyizibwa nnyo. So at first sight ekyo kyekyasinga okunkuba, of course plus anyirira, so basically ekyo nakyo tekibulawo. Simaji just simu yange oba yakisaba antu wange. Next thing I know ankubira mbuuzaako ogwadde kansaba for a date, so things started from there. Nga naawe okkiriza date? Kubanga nali mumanyi ate nga mulabidde ku muntu gwe mmanyi. Nengamba let me give it a try. I didn't know he would be the man who is important today in my life. Ebiseera ebyo naye wali onoonya? At that time I was focusing basically on my work. Nali ntunuulira my career at that time. Naye still I was kyali mu nsala zange mukama when a good man comes around and agekkubo eddungi nti omuntu wazze naye nga nali siri nti nali nnoonya. Ebiseera ebyo nali nnoonya ate nga nnoonyeza ddala nga njagala kusettlinga down. Mukama wali omugambye biki nti omwami owange gwe njagala alina okuba nga alina bino Omukolo Ssenono byalina? Atya Katonda ng'alina kye bayita care. Ng'alina care, ng'alina love, nga asoosa nze nga tanaba kwesoosa. He puts me before himself. Ngate ali selfless. So mukama nesanga ate nga alabika bulungi. Ate nga mukozi. Nagenda okusanga omuntu ono nga byonna binasaba Katonda abina. Mukama nali namugamba ebintu si bingi. Ekisooka nali njagala omuwala ng'atya Katonda. Ekyokubiri omuwala asomyenko, omuwala ali presentable, omuwala kwegamba ateetya nga bw'obeera naye mu bantu. Teyekwata, yeah, a person you would enjoy to be with and move around with, and person who is understanding, Byebimu kwebyo, and she's everything I've ever thought of and more. Yeah. Actually ku first date nalisiri nasacholanga chikulu, but on the second day I remember nafuna kawundi naye yakafaako nnyo kali kantu katono nnyo bwe kati nga buseera nkubira oli okay kali ludda. It was olwala lwange lwali lwamenyeka wakati naye nga nkubira kumu are you okay I'm like I like. So from there nenda banga nga bobanga ndwadde akantu katono nnyo nokulaba ku office ebintu bituuse kwegamba I enjoyed the attention
like buli muwala ayagala attention. I enjoyed the attention, the love, the care. I was like, can't wait, let me give it a try. Olowooza mwami Ssenono biki ebyamukuba ku ggwe? What he tells me is hardworking, God-fearing, n'ebirala ojanawo obiraba. Njagala otukubire Maureen ekifaananyi. Omusiige kozesa kala z'osinga okwagala. Ozinnyonnyole lwaki ozikozesezza? Kanjite purple and mukala Maureen zayagala. Nagenda okisanga nga nayo mweri. Sky blue and red. Kati njagala ombuulire nga bagambye mwami Ssenono oyo omusiige ekifaananyi omukube omusiige wandikozesezza colours ki okunnyonnyola omukwano gwe gy'ali? Tandika ne white, ali very transparent, talina kyankweka, ambuulira byonna ebibamu ku mutima, talina kyannimba, ate alinganga malayika eri obulamu bwange. Then yellow, he's like sunshine to me. He brights every day in my life because newe mba nyize, ansanyusa, ambulira byenjagala owulira. Ekitegeeza enzikiza ewuwo tesala? Zero. Obubaka bumusindikire mu kayimba ka Jose Chameleone. Kwagala nnyo munange, nkwagala. Kwagala nnyo munange. Nebiddako. Lean on me, I never let you down. Count on me. baline bwe baligenda Nze ndibawo.